Ng'omulabirizi Patrick Musoke tannaba kubuulira wasose omukyala we Paula Musoke ng'onagedde ku makulu g'amazuukiro eri abakkiriza ng'agamba nti Yesu asobola kuviirayo ne watabawo nkyukakyuka mu bulamu bwo. And it cannot manifest in your life without change. Ye omulabirizi Musoke asose kuyozaayoza bakkiriza olw'okutuuka ku mazuukiro ag'omulundi guno ng'abasabye okwejjamu embeera ey'okwekubagiza olw'ebizibu bye bayitamu kuba okuzuukira kwa Kristo kitegeeza buwanguzi. Omwaka guno nga gutandika bw'obanga olina ebirooto bye walina ne bifiira mu kkubo obudde bukyali okukkiriza Yesu Kristo eyazuukira mu bafu n'amaanyi ge agamuzuukiza mu bafu okuzza obujja ebirooto byo byonna n'entegeka zo ez'omwaka. Akozesezza omukisa guno n'akubiriza abakkiriza bulijjo okwesigamu ensigo ey'okusonyiwa abasobya nga Yesu bwe yasonyiwa abamutulugunya n'abasaba okukozesa amazuukira gano okubotola ebyo byonna ebyabalema. Mu kaseera kano ak'amazuukira bye bintu ebimu bye tulina okwekuba mu kifuba. It's a time of reflection, for repentance, for forgiveness, n'okulaba abantu be tulina okusumula n'okuta mu mitima gyaffe ffe tusobole okweyongerayo. Obutasonyiwa bukosa oyo eyakosebwa ate nga okusonyiwa kusumulula oyo eyakosebwa. Abaweereza ab'enjalo mu kanisa nabo baliko obubaka bawadde n'okusunira ddala eri abavubuka ng'abasabye okujaguza amazuukira gano mu nkola ez'obwakatonda. Togenda mu birala lwakubanga abalala babigenzeemu oleme okubeera mu peer groups. Oluvannyuma abakkiriza basembedde ku mmeeza entukuvu ng'akabonero ak'okujjukira ekijjulo Yesu Kristo kye yasembayo okulera n'abagoberezi be. Olw'okusonyiwa kw'ebibi Mukama tujja mu maaso go. Yo ku kanisa ya Kampala King Discipleship e Kabowa, omulabirizi David Kapiate akubiriza abakkiriza bulijjo okujjukira buli kiseera okubonaabona kwa Yesu kuba kino yakituukako olw'okwagala kw'alina eri omwana w'omuntu. There was no duty on him because he was carrying your sin and mine. Okusaba kuno kubaddemu ennyimba ez'enjawulo ezijja obulungi amakulu g'olunaku olw'amazuukira n'okujjukiza abakkiriza ekyatera Yesu okubonaabona ataalina kibi nga yeewuunya abantu abatamanyi makulu g'okuzuukira kwa Kristo so nga kukulu nnyo eri abakkiriza kuba omulabe Sitaani yaratta obuwanguzi bw'omukkiriza ng'omwana w'omuntu asigaye talina kyali yadde. That is where resurrection finds us. We are without hope. We are without glory. The enemy has taken everything. We were called the Gentiles, and by the grace of God, now we are called the sons of God. Mu ngeri emwasa y'abakkiriza okukozesa amazuukira gano ng'amaanyi ag'obuwanguzi kuba Yesu byonna ebyali bisibye omwana w'omuntu koolo lwe yabiwangula. Oluvannyuma abakulembeze ab'enjalo bawabudde abavubuka ne basaba okuba beegendereza mu nsi naddala nga beewala ebyamasanyu ebiyinza okubaviirako ebizibu mu nnaku nga zino ez'amazuukira. Abavubuka ndi mukadde naye muvubuka mwe nayita. Abavubuka mwekwate ku Yesu. Ebizibu bingi abavubuka ebibatomera naye mulina okwekwata ku Yesu. Ye kkubo n'amazima. Tusobole okubeera abawanguzi okuyita mu ye. Bingi ebitusoomeza ng'abantu abakulu naye ku lw'ekisa kya Mukama bwe tusigala nga tunyweredde gy'ali tubiyitamu ate ne tubiwangula. N'abakulembeze abavubuka babudde bannaabwe ku ngeri y'okujaguzaamu amazuukira aga Kristo. Mwenzi mbadde mukyakaze mbadde nnyo omwenge leka obeera omuvubuka agamba nti kati nzuukidde naye kino nkikomezza obubbi mbukomezza obwenzi mbukomezza. Neus Kyomuhendo yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.